Okyalaba okwanjula n'embaga. Soko oyite wano nkuweeyo ssente. Naye simanyi kati enkola ye bweyimiridde mu COVID muno. Eby'ennaku zino oli bw'atuuka ku keeke ogenda okulaba nga ajjayo akaviiri awo zantwalirako baana bange. Anti era omutima gw'omwana guluma omukolo gugwo. Obukopo bwa caayi buli mukaaga. Bwe ntabula amata, bwe nnywa ku mukalu, bwe ndya ku nnyama, bwe ndya ku nkoko, bwe ndya ku keeke, ntwagoba ennaku. Ak'okunywa twakakola. Abantu kati nze ndi mu Kayiriba Distillers, ekola Sabasaba Waragi, ekola One Love Corporate Liquor, ate nkola ne Askari African Kombucha. Gyali nze nkoma ku caayi. Naye twagala okubeebaza. Shalita nkwebaza nnyo kubanga olina level gy'otaddeko ekintu kino mu bbanga ate ensi ne yeeyongerayo n'esobola okugaba n'ebirungi. Kale nno mwebale kuweereza. Kati olowooza oyinza okukola omukolo ogwokubiri nga bano bwe bagukoze ogw'okwanjula? Buli omu aba n'enteekateeka ye. Osanga mu nteekateeka yaabwe baakiraba nga kyetaagisa okuddamu ogwokubiri. Naye kati nze nina kukola mbaga ku mbaga, Naggayi mukuba embaga endala mu ngeri endala mu ngeri. Tova ku Delta TV tukole nkwagala nnyo kashimira omukolo. Nali mukulaba Delta TV tukole abalungamya b'emikolo be bamu ku bantu abateekateeka obulungi omukolo ne bafuuka okulaba nti gutambula bulungi, nti buli kimu kitambula mu ngeri y'obuwangwa bwaffe. Olunaku olwaleero nzikiriza nkwanjulire omu ku bami abawombeefu Wamamba nga nze omumanyi yakolamu onyirira mmere ya mikolo ki? Nsanyusa okulaba mazzi mawanvu, nsanyukidde ddala. Olunaku lwaleero tuli ku mukolo ogw'ennono obuwangwa ate nga gulimu n'obwa Katonda. Kituufu. Kya mukisa mulungi nti olunaku lwaleero nkoledde mu kika kyange eky'Emmamba. Nze nga Nsubuga Santos ndi musanyufu nnyo. Aboogezi bangi naye okulaba nga nze mpandiddwako eddusu okubeera nti ntambuza omukolo gwa Betty ate era ne Peter. Kale nno njagala okwebaza n'abampadde omulimu kubanga guno gwafuuka mulimu nti si buli omu atuula mu mukolo n'agutambuza ne gunyuma. Ate ne guggwa mu budde. Webale nnyo naye waliwo ekyo kye tuyita ttaaki nti omuntu bw'awulira mazzi mawanvu amanya nti yakola ekiryo kubanga ate naawe gwe wakitandika. So n'omuntu yenna bw'aba akutte kuffe nze ne munnange betwogera awulira ddala ng'afunye ttaaki gy'ateekeddwa okufuna omukolo okusobola okubeera nti gunyuma. Naye ng'okimanyi nti bakoze kwanjula kwa kubiri? Kituufu. Wandikikoze? Nange nsobola okukikola kubanga bwe baakikolera oba oliawo baali tebannafuna nsimbi bulungi. Naye ate ne baagala balage abazadde essanyu babawe ekyo ekibagwanira n'abazadde nabo basanyuke. Bamuwadde Nisani ne bwembanze. Wali gw'oyinza okuddamu okwanjula? Nze sinnatuusa sinnatuusa naye bwe nnaaba ntuusizza nga ŋŋenda okukyala ewa mukyala wange nange nja kutwala bingi bye ndaba nti bisaanidde mu mwana we weewaawo. Naye nga njagala okwebaza Delta. Mwebale nnyo mwebali ddala ba Delta TV mutubeereddewo nnyo. Naye ate naawe njagala okwebazaako ensusso kyayita ekintu kino gwe wakitandika nze ndaba abalala naye bakitegedde gwe wakitandika omanyi origino oba origino. Olw'ensonga eyo njagala okwebaza wamu ne ttiimu yo timwebale nnyo mwebalire ddala. Kale sebo katuleka ate munayoddeyo ate Kabbo Kamwala yaddako kagenda kajjudde kadda kakola ki bwe bagamba naye nze kulwanga ndaba nti kaba kasiimo oba akalaba akayeeyize. Kabbo Kamwala oba oli awayinza okuba ategeeza kirala naye kano ke kalaba akayeeyize naye kati kyakwatayo nti Kabbo Kamwala kambagaliza akaseera kalungi kansibula abagenyi. Omutumidde omukyala? Mukyala wange mutumidde nnyo bambi. Mukyala wange mutumidde nnyo. Ng'onaasuleeka? Ngenda sulayo. Nkwagala nnyo katuddeyo mu kidaala. Kimalira weka. Kakati ebigambo bino bikulu bibiri bassabo ne bannyabo abantu
abantu wana maka mwe twanjudde maka magoberezi ga Kristo ye oba nedda mwebale nnyo eddiini endala gye tulina abamu bagoberezi ba Allah Yesu Kristo bamwogerako bwe bati n'abatakkiriza nti yali mwana wa Katonda bakkiriza nti Jesus is the most intelligent human being ever lived. Titwaliwo philosopher abo be batakkiriza tebakkiriza nti yali mwana wa Katonda ne bakkiriza nti ensi tebangako na muntu mugezi asingaani. Jesus yayogera ebigambo bino byenjagala okubasibirira. Bayibuli etutuma ebintu byanjawulo era Katonda yatuwa obuvunaanyizibwa bwanjawulo bigambo si byali bumuweddeko. Yatunulira omusajja Peter n'amugamba nti abasajja mwagale nnyo bakyala bammwe. Yatuukyukira omukyala ekigambo okwagala yali takyerabidde naye abakyala tiyabagamba nti mwagale nnyo babbammwe oba tuli ffenna. Bw'akyukira abakyala bwe yabagamba abakyala mukole ki mukaddemu abali wano muwulire nnyo. Abange singamba mbabuuziza ku bibiri kiriwo ekizaala ekirala okwagala kwe kuzaala okuwulira oba okuwulira kwe kuzaala okwagala. Katonda okwogera ku bibiri ebyo na buli lwotandika n'ekimu otuuka ku kirala. Buli lwotandika n'okwagala omwami bw'ayagala nnyo omukyala we yagala gaana omukyala ajja kukola ki muwulira. Omukyala bw'awulira nnyo omwami we omwami ajja kukola ki. Tiwaliwo kintu kisenguse mu nsangi zino ng'obuwulize mu bakyala. Beti nkusabya mukwano ebirala byonna obyerabiranga togezanga n'okyusuula obuwulize eri Peter. Bw'olinyweza obuwulize Peter ajja sigala ng'akwagala. Akamu ku bubonero bw'owulirizanga nti ddala obulimuwulize Peter bw'akugaananga okwata ku simu ye togikwatangako. Yes, simu ya Peter ne bwebanga evuze ng'ogiraba naye nga yagamba simu yange tokola ki togikwatako evuge paka lyanda kuggwako nga tokoze eki. Naye ate gwe Peter eya Beti oluba okuvuga gikwatirewo amangu ago. Basaba ne banyabo mwebale nnyo mwebalire ddala Katonda atuwa olunaku olungi. Peter, our friends in the diaspora America Bungereza bonna Young Investment ne Upper Council of Chiefs babagadde nnyo ebifaananyi twabiweereza dda bonna bagamba they wish they were here naye babadde nammwe era bakyayongera okubeera nammwe. Bannange tweyanziza tweyanzeege akadde kano. Kakati mu dakiika emu nja kusaba kimekise baana tumwongere engalo ez'amaanyi. Tumuwe engalo. This is NBS Live at 9. In the top stories tonight, Peter Segunjogi has been introduced by his longtime sweetheart, Betty Bengo, in a function in Matuga. The headlines follow after this report. njagala okuyita omusumba Ssebo ajje wano awitinesinge bano nga bassaako emikono bajjaawo bagenda kujja wano oluvannyuma agenda kusaba. olira akayimba bamita Rama Ali yayimbaako n'amala alubamu endala njagigula. Kakati omusumba amaze okuwitinesinga nsaba mujje ng'agenda okusaba. Taato n'abakwasa ekiwandiiko kino ng'ali wamu n'omusumba. Omusumba bw'anaaba amaliriza asabe tusooke tuve mu kifo kino. Tuli musanyufu nnyo olw'abannange bonna bwendirako bano n'abakazi n'abagenzi olwo ebikoleddwa byonna ne mutabani wange ebitwenda byaleese kubibazisa nnyo n'okusinga ekisigakulu byonna tweyanzisa okutukomboja mwebale nnyo balibadala
n'amata tujaganya naye kakati tukongeza kubanga osobola okuva mu kitundu ekimu n'okukyokera mu bwangu mwebale nnyo mwebalire eddala byemutuledde byonna bannange bendi nabo tusiimidde eddala era mwebale kupakasa mukoze omulimu munene nnyo okupakasa okulanga ebintu byonna bisobola kutuukirira naye ekisinga nebasa katonda okulanga omukono guno aguwadde omukisa twasoose kwemulugunyiza olw'embeera ebyabaddewo ku bakyagala leero naye ku nkono yabyo tusiimye n'ebididde byonna kugamba enteeka ya katonda nzibu toyinza okulowooza yekyamukono wabula kimu kyakola kibanga ensonga tweyanziza nnyo tweyanze kati omwana mbakwasa ebbaluwa eno ekakasa nti byonna mubituukiriza byonna ebyetagisa mu nnono ne mu bwakabaka nga bwebugalagira bakusomesa mubituukiriza byonna bakwasa ebbaluwa eno ejja obongerayo ku birala ebisinga ku bino ebitekateka okukola nga katonda yamukulembeze mu byonna mbagaliza buwanguzi mu byonna era nange nebendi nabo tubagaliza obuwanguzi naye mukisa gyakatonda gyabayiikire mulamu mulinnya lya yesu kristo mukama wange waliwo eno Serunjoji muteekeko emikono tweyanzege tiimu Serunjoji wano mwandikubye nnyo engalo kubanga bwe buwanguzi bwaffe obwedda bwe tufuubaanira okutuukako kale kakati omusumba kankuwe ate kino okiggale katabe ekisa kino okwagala ku mukama tukwebaza okubeera naffe okuva ku makya kutuuka akawungeezi ku mukolo gw'ebyafaayo ogw'ekitiibwa olwaleero Betty Bengo Namubiru ng'ayanjudde omwami we Serunjoji Peter bawa mukisa ne famire yaabwe gye bawangayire mu America Texas bye bakola emirimu gyabwe giwa omukisa bizinesi zaabwe ziwa omukisa okusinga byonna obaawo obuwangazi n'obulamu okubeera nga beeyagalira mu nsi eno ey'ekibi mukama atukoze bulungi mu maka gano agumu taata waffe ge yatuzimbira era g'atusembezaamu nabo bawo omukisa mukulu Bengo omuwa omukisa mukama awa omukisa ekika ky'emmamba na bino byonna ebituukiddwako ekisa kino kirokola eky'omwana we Yesu omwo omutukuvu n'omukisa ku kyemba nsaba n'okwegayirira bibeere ku Betty bibeere ku Peter bibeere ku maka gaabwe byebalekere bye bali banga batuuse okuddayo ewaabwe mu America bibeere nabo ate tutuddamu okubalaba nga bazze ku mbaga omukisa ogwo gubeere mu maka g'abazadde baabwe awamu naffe ffenna gutuwerekere nga tuddayo leero ne bulijjo otuwulire kubanga tusabye ku bwa Yesu Kristo mukama waffe amiina tukubire essaala ey'engalo ez'amaanyi tujjukira maama Teopesta Bengo olw'omulimu omulungi gwe yakolera obulamu bw'ensi eno tunuze no mu kamera kwoti tulewoko muno wange maama Ndalaba Delta TV niniridde okubeera nga ate nawe omukolo gwo tugulaga
okitegedde mukwano ngera Delta TV olina okubeera ng'ogulaga ngagamba nti Malakai Eco Lodge olina okubeera ng'ogenda osobole okubeera nga tokolera wedding reception okuwumulamu balina rooms ennungi. Malakai Eco Lodge eri Kitende abanyambaza Gomesi ebe ba Charitas by the World era nga tugamba nti tulina School of Beauty nga baana batandika 1st September okubeera nga basoma ebyenviri n'olwekyo mukwano gyange ofune foomu yo kutandikira ku mitwalo 10. Okitegedde tuteeka omukolo gwonna tulina gown changing dresses miss dresses saluni ekola ku bagole buli kimu tukirina wali eri ku Nkurumah Road wakoma essimu kweri nkugamba nti mukwano nkwagala nnyo omukolo gwa Peter ne Betty Serunjo gyabo mu America bwe butegwedde bali bakoze omukolo omulungi okitegedde omukolo omulungi ennyo bwe batyo bagukoze era tubeebaza nnyo tubaagala nnyo nawe ateekateeka tuwa omukolo Delta yeyina ogukulagira kubanga abakyasinze okulaga emikolo obulungi omukolo gwo tuguwa obudde okitegedde Mampita Sharita Mazimavu nkoze ne Lameka nenkola n'abantu ab'enjawulo abeeditinga programu eyo nkwagala nnyo mukwano bye bye Sirimba lero bino byogera byakumoyo oboyo mutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti